Pentagon Pastor Bugingo wakuyita okusaba ku Kanani yangu ebizibu byonna biterere nange mbadde ndi eyo nezia natakako omukono okakana ebizibu ebadde binumaluma byonna sweet bigendedde otadde oba out of Uganda genda gitunda koboko yumbe biki motoka ya pastor mugiraba nze sinza gena pastor ngovuga vitis genda bye praise the Lord ate no njivaako tugenda kola mpadde omukisa ngeta out of Uganda bwe malo funa bwenti nkomewo pastor taiza tambula yekantekeke egigoberera kati nze omutabuliki wenchikoledde pastor olinda kino ekimu ky'ekkumi kyoterese mu covid mwonna jangu okiwe pastor ndi musanyufu nnyo olwaleero nze bampitawo access at Ismas nzira mu kibuga Stockholm Sweden maze ebbanga wadde ndi mutabuliki ate nga ngoberera nnyo pastor Bugingo nga nnyumira engeri gy'ateeka abantu ne bakyusa obulamu tuli mu mbeera nga tetukyali mu eyo mbeera eyayita nti omusiraamu tamuyitiŋŋaani tali musiraamu era nasanyusa nnyo bannakulaba na Seka Muzaata nekinsanyusa naye kindese wano olwaleero kwe kulaba akataala kano ka Kicked Out of Uganda nga katuusizzaako ku Salt Media nensanga CEO wa Salt Media mwami Pastor Bugingo era nenkamutuusako nemuleeta n'ekirabo kwe muwadde atwalireko maameka Suzani ate naye yennyini ayambaleko mu kaseere k'akeddembe ng'akawowo kakoze eki kafuuyefuuye njagala Kicking Out of Uganda nti abantu balekerawo okujja mu mayumba mu byalo eyo na wenna omuntu omuzira kisa osobola okuneegattako nga Pastor Bugingo waneegaseeko era tukikinga out of Uganda kwebaziza nnyo Pastor Bugingo okunnyaniriza era ndi musajja mutabuliki nnyo ntintwalidde ebbanga okukwatako mu ngalo z'omusumba naye nga mpulira bulungi omukono kamuteeke mpulira bulungi nnyo ddala nsanyuse okuba nti oyawukanya ku balala ababeera ebweru ne beerabira nti eno bakadde baabwe bali mu nzikiza so Kicked Out of Uganda I believe it is a good project. Juzi twafunye ekizibu nti emubende eyo abaana 7 bagiridde mu nnimiro nena abantu bangi abagenze bajja nga si Kicked bakokka naye ekigambo mwakoyinize kirungi ekya Kicked Out of Uganda naye nga kyandibadde kigattako ne kando na biki nayo kweri kyenyinza okutegeeza abantu nti ebintu bye nebisobola okubunduka ne byokya oba ne mwebaka ne byokya candles and tadovers out of Uganda. Okay, out of homes. Yeah, it's a good idea. General, naye nyumba yesoka. It's a good idea. Ne t-shirt zange nzisanyukidde. Mbasabira omukisa nze nkola mu bantu. Era njagala nnyo omuntu akulembeza abantu. Okulaba nti obulamu bwabwe bukyuka okusinga mbeera mu bavubuka. Mukama simanyi kisa kye yanteekako nti ndi muzadde waabwe naye ate bwe bandabanga nawe muvubuka bandabanga muvubuka munaabwe ndowooza nkyayi n'amaanyi olw'ekisa kya Katonda naye gikomya wano etambule abantu bagende nga bafuna ekitangaala mbasabira okufuna ba sponsors kubanga kyetaagisa ssente mbasabira ne His Excellency yennyini asiime mutuuke mu byalo kubanga abantu be bangi nnyo abali mu byalo ffe tuli mu kibuga tufuna ku mataala tufuna ku ki era singa temumpadde t-shirt zokka nga mumpadde n'obutaala sandi butute kubanga nange badde ndowooza ku muntu gwenfiiriza ateeka okubanga akataala ako kamugaya era gwe pastor obubwo bw'oba ofunye buba bwakweyongera tetukuba tubwongerayo bwongera naye souvenir esigale ogisabirengako obubeera abeebugerere mukama bampeera omukisa tweyanziza nnyo pastor